Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu omulundi ogusookedde ddala olwaleero akyalidde banywanyi be abasibe okuli Ali Bukeni amanyiddwa ennyo nga Nubian Lee, Eddie Sebufu bwe bayita Eddie Mutwe n'abalala bangi nnyo abali mu kkomera ekitalya. Bano n'abalala baakwatibwa mu bizinga by'Essese-Kalangala mu mwezi ogwa Ntenvu omwaka oguwedde. Gavumenti yabaggulako omusango gw'okusangibwa n'ebyokulwanyisa omuli magazine ez'amasasi n'ebirala. Bano bavunaanirwa mu kkooti y'amagye eyabasindika mu kkomera ekitalya. Kyokka enfunda eziwera Robert Kyagulanyi abadde agezaako okugenda ekitalya kubakyalira ng'abadde alemesebwa okutuuka olwaleero lwe bamukkiriza n'abakyalira era ne bakisimba ne kiroka. Joel Ssenyonyi omwogezi wa NUP agambye nti banywanyi baabwe okutwaliramu bakyali bagumu nnyo ng'ejjinja yadde bali mu busibe. Olunaku lwaleero Honorable Kyagulanyi n'abakulembeze ba NUP abalala bagenzeeko ekitalya okulaba bannaffe Nubian Lee, Eddie Mutwe n'abalala bangi abaasibibwa ekitalya. Tubadde tugezaako nnyo okubalaba naye nga buli bwe tugendayo tebatukkiriza kubalaba. So ku luno twafunye chance tukola zi COVID test naki okulembeze kugendayo okubalaba era munnange badde basanyufu nnyo okulaba ku mukulembeze waabwe kibazaamu nnyo amaanyi okumanya nti tebali bokka ate ab'ekirungi bagumu kubanga bakimanyi nti bali eyo lwakwagala kubanga lyabwe lwakwagala nkyukakyuka. Tebali mu kkomera kubanga babba ssente z'omusolo teba babulankanya ensimbi banywevu era tulina essuubi nti akaseera kajja kutuuka baveeyo mu kkomera. Ekibiina kya National Unity Platform olunaku lw'eggulo kyalagidde bannamateeka baakyo bagende mu kkooti enkulu baseeyo okusaba bannakibiina kino bayimbulwe kakalu ka kkooti. Mu disitulikiti y'Empigi kitegeezeddwa nti abantu 13 be baakabuzibwawo mu bitundu ebyo okuviira ddala mu mwezi ogw'Ekkumi mu mwaka oguwedde ne gye buli eno tebamanyiddwa gye bali era abantu baabwe ebbanga lyonna babadde bakaba batwawa nga ntulege. Munnamateekera omubaka omulondo w'Amawokota South Yusuf Nsibambi agambye nti bano 13 be bokka be baakafunye ebibakwatako era abantu baabwe bazze balaajana kyokka waliwo n'abalala oluusi abatamanyiddwa naye nga nabo baawambibwa okuva mu disitulikiti eyo. Nsibambi agambye nti bagezezza okunoonya abantu bano 13 gye bali batambudde obwoya ne butuuka n'okubaggwa ku buntumbe ne bababula era n'agamba nti kati kye bazzaako kwe kukozesa amakubo amalala okumulina okwekubira enduulu mu kkooti eragira abakulira ebitongole ebikuuma ddembe bayimbule abantu baabwe. Okutuuka eggulu tugeze kyabanoonya tetumanyi gye bali ne tuwulira nti bali mu barakisi Bombo. Famire zaabwe zonna zibonaabona era ezimu tugezaako zirabirira naye bukya babakwata tewali n'omu looya waabwe oba wa Luganda amanyi gye bali. Bw'obagamba nti babajje wano e Makindye baba tutte Bombo waliwo yankubidde oba mufere nti bali Kasajjagirwa kati embeera tetegerekeka. Empigi bali 13 be twakamanyaako naye abali mu byobufuzi bali 3 bokka abalala mpalana za ku byalo abalala tewali amanyi babakwata lwaki. Tugezaako okulwana okutuuka eggulu ssaawa 6 nabadde nkyali nabenjogera nabo. Ekiddako tulowooza nti tujja kuteeka ebifaananyi byabwe mu mawulire tugezeeko Coast Avenue za kkooti. Tulowooza kitongole ky'amagye kye kibalina nga bwe baatugambye tubasabe babaleete mu kkooti. Okuva eggwanga lyalimu okwekalakasa mu mwezi ogw'Ekkumi mu mwaka oguwedde ebitongole ebikuumaddembe bizze bikwata abantu abatamanyiddwa muwendo nga n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni ku ntandikwa y'omwezi guno yayakasa eggwanga nti ebitongole ebikuumaddembe bye bizze bibakwata ku misango egitali gimu. The security people should make this information available to the public so that this talk of disappearance is answered. Then the ones arrested by the commandos were 2 groups. Wabula olukala lw'abantu bano mukulembeze eggwanga lwe yalagira ebitongole bino okufulumya ne gye buli eno terufumirizibwanga. Olunaku lw'eggulo abamu ku booluganda lw'abo abaabulwako abaabwe baayungudde amaziga ku kitebe ky'ekibiina ky'NUP e Kamwokya okusabira abantu baabwe babadde bannyonnyola ennaku gye bayitamu. Omubaka wa munisipaali y'e Nansana muna NRM Robert Kasule Ssebunya asabye abantu ababulako abaabwe mu kitundu ky'e Nansana bamutuukirire basalire wamu amagezi. Bw'oba ogudde mu kizibu nze kati nkyali mu bubaka bw'e Nansana municipality. Omuntu yenna bw'aba nga ali mu Nansana municipality nga muzadde wa mwana gwe baakwata
naffe mututuukirireko nga mutuukirira abalala poliisi baga nti wabira ku poliisi wonna ekuli okumpi nti omuntu wo abuze. Ekyokubiri nti beera mukakkamu naffe otubuulireko ng'abakulembeze bachairman ku byalo ng'omuntu oba amukwata naawe baako engeri gy'otwala eddoboozi eryo either muffe oba ku poliisi oba ne kwero sisiri tubeeko ne data bank gye tumanyi nti abantu bano baabula ku kyalo kino era nitusobola obbanoonyerezaako ne tumanya gye bali ne tuyamba abantu abo. Akayisanyo k'abayizi okudda mu masomero katandise okulabwako mu ggwanga ng'amasomero geeteekera okuggulawo nate okwosa enkya ku bbalaza nga lumu March era abayizi abali mu bibiina ebiddira ebyakamalirizo be bagenda okutandika olusoma olwo. Olwaleero amasomero agamu gatandise okuyingiza abayizi ab'ekisulo n'enkya ku Sande gakola kye kimu ate amalala gakutandikira ddala ku bbalaza. Amasomero gamaze omwaka mulamba ku muggalo gavumenti yaggala amasomero wakati mu kwerinda ekirwadde ekikambwe eki COVID-19 wabula omwezi ogw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi 15 omwaka oguwedde yakkiriza abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo okuddamu okusoma ku mitendera gyonna. Kaakano okwosa enkya ku bbalaza abayizi abali mu bibiina ebiddirira ebyakamalirizo baakutukiza emisomo gyabwe mu kiseera kye kimu ng'abayizi abasiniya eyokuna nabo batandika okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizzo. Amasomero mu kuggulawo gavumenti eriko obukwakkulizo bwegataddeko olw'okwerinda ekirwadde ennamusa ekya COVID-19 omuli abayizi n'abasomesa okwambala masiki okunaaba mu ngalo ne sabbuuni okuteekawo obumu obupima ebbugumu ery'omu mubiri okwewala omujjuzo n'ebirala. Ng'abaana badda ku masomero abazadde abasinga obungi embeera ebanyize ennyo ebyenfuna by'eggwanga okutwaliramu biwooteevu era abazadde abasinga obungi bali mu kwemagaza bwemagaza nga beebuuza bwe batandikira mu kuzzaayo abaana ku ssomero nga namu bakyabangi b'ebisale by'essomero. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Nansubuga Senninde bw'ati akubiriza abakulu b'amasomero okubeera ab'ekisa eri abayizi abagenda okutuula ebigezo byabwe byakamalirizo. Tulina abaana baffe abamu ng'abazadde oboolyawo balemeddwaho okufuna ebisale kubimalayo. Kale nno twandisabye amasomero gayambe abaana bano kubanga ekyamazima oba tolumya muzadde yekka naye oba okosezza omwana. Ate ekyokubiri abaana bano ebibuuzo bwe biri babikomyewo result slip zaabwe amasomero ge gajja okuba nazo. Twandisabye amasomero gayamba abazadde naddala amasomero ag'obwannannyini tukkiriza era tumanye ebizibu bambi n'okusomozebwa amasomero gaffe bye gayitamu naye ate on the other hand n'ak'obuntu keetaagisa okulaba nga abaana baffe tetubalemesa kubanga kino kya mulundi gumu omwana bw'asubwa ebibuuzo kitegeeza nti obulamu bwe bwonna buyinza oluusi okukomaawo. Nolwekyo tusaba amasomero gatunulire abaana baffe mu ngeri y'obuzadde. Minisita mu ngeri y'emu asabye abakulira amasomero n'abatwala ebyenjigiriza mu buli disitulikiti okuwa abayizi abafunye embuto mu kiseera kino eky'omuggalo nti babawe omukisa bakole ebigezo so si kubagobaganya. Njagala okwongera okusaba amasomero gaffe gonna mu ggwanga okulaba nga bambi tegazitoowereza mbeera okulemesa abaana baffe okukola ebibuuzo. Okusookera ddala tulina mu kategori z'abaana baffe abaafuna obuzibu mu biseera bino ebya COVID abaafuna embuto. Twakirambise bulungi nnyo nga Ministry of Education nti amasomero tegalina kubulemesa abaana abo okukola bibuuzo. N'olwekyo tukubiriza amasomero okulaba nti abaana abaafuna obuzibu obwo babawe omukisa okusobola okukola ebibuuzo ebyo. Abayizi abawerera ddala akakadde kamu mu emitwalo 18,195 be balindidde okutuula ebigezo byakamalirizo kuliko ab'ekyomusanvu siniya eyokuna n'ey'omukaaga omwaka guno nga ku baana abo ebitundu 51 n'akatundu kamu ku buli 100 baabuwala. Ebyo nga bikyali bitya abayizi b'essomero lya Butoolo Secondary School Kamengo basabi abakulira essomero lya Butoolo Senior Secondary School Kamengo basabidde abayizi abagenda okutuula ebigezo byabwe byakamalirizo ebya siniya eyokuna n'ey'omukaaga era akulembeddemu okusaba imaamu w'omuzikiti gw'oku Equator Kayabwe Segujja Muhammad abasibiridde entanda okufuba okujjukira bye basomye newankubadde beewonza eri omutonzi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire abeere ng'abawa amagezi n'okutegeera mu bigezo bye mugendamu ate abasaasire nga bwe tusomye edduwa temukoma ku dduwa musigale nga mu revising ebitabo ate mukole discussions eziri academic ezibayamba musobole okuba musomoka amadaala ge muliko. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
ye director wa Butolo Secondary School Mbazira Bashiri abayizi abalabudde bewala okubirira ebigezo. Katonda olwokubeera nga tutuusiza mu kaseera kano okusabira abaana baffe abasiniya ey'okuna n'abasiniya ey'omukaaga bagenda okukola ebibuuzo byabwe by'akamalirizo naye nga abayizi baffe tubakubiriza ekisinga obukulu mu bibuuzo bino bye mugenda okukola temusuubira nti okugenda n'obupapula mu bibuuzo okubba ebibuuzo nti kijja kubayamba okubafuula abantu ab'omugaso ab'enkya mubeere nga muteeka ebyo abasomesa bammwe bye babasomesa mu nkola bye mujja okutambulirako musobole okuyita ebibuuzo bino. Abayizi baffe tubakubiriza aba Butolo Secondary School nti mubeere nga mwesigabira Mukama Katonda. Mu disitulikiti y'e Nakasongola bannakibiina kya NRM abawangudde akalulu ka bonna akakaggwa bawanjagidde bakama baabwe waggulu mu kibiina nti ku mulundi guno abantu b'e Nakasongola bafiibweko era bazzeemu essuubi nga bakolera ku bizibu ebibaluma. Omubaka akiikirira Nakasongola mu Paalamenti Noah Mutebi Wanzala ne ssentebe wa disitulikiti eyo Sam Kigula bakinogaanyiza nti abantu b'e Nakasongola bamaze ebbanga ddene nga bawagira ekibiina kya NRM naye ebizibu ebiruma ekitundu ekyo byetuumye nnyo. Mutebi agambye nti abatuuze banyiivu nnyo olwa gavumenti okubagobaganya ku nnyanja Kyoga ng'ate ky'ekyobugagga kyokka mwe baali bajja 10 ekibbataka nakyo kyasukka ebuluuli eyo enguudo mbi nnyo tezikyayitikamu so nga ne mu malwaliro tebafunayo bujjanjabi. Agambye nti newankubadde President Museveni yawangudde Nakasongola ate naye abalonzi ne bamuzzaayo mu Paalamenti ekisanja ekirala naye yayise ku lugwanyu kwe kusaba gavumenti mu kisanja kino eky'emyaka 5 effeeyo ku bantu b'e Nakasongola kuba banyiivu nnyo. Kulu bw'omala okubeera nga mubadde nga abasamba omupiira n'olaba nti ttiimu yammwe erina weetekoze bulungi bwe muddayo kooki abeerako n'ebintu ebirala byagezaako okutereeza n'okukyusaamu. Tulina okukyusaamu 1 okutereeza ebyenjogeddeko ng'ebyenguudo ezo zenjogeddeko 2 mulimu okulaba ng'ettaka ensonga y'ettaka ng'ekwatirwa nga nsonga ddala balandlords basasulwe abantu baffe basigale ku ttaka babire nga beeyagala. Ekintu ekirala tukosa abantu okubatuuzaako empeereza naddala mu malwaliro okubeera ng'eddagala lyeyongera okuba nga buli muntu w'agendera alisangayo ebyo bimu ku ebyo byenjogeddeko ebitono ebiyinza okuyamba okuzza NRM ku ntikko. Ssentebe wa disitulikiti y'e Nakasongola Sam Kigula agambye nti abantu b'e Nakasongola obwavu bakooza akagiri kwe kusaba gavumenti yongeremu amaanyi mu mpeereza y'emirimu kubanga abantu beeyo bagiwagidde nnyo ebbanga lyonna. Ensonga y'abakulu abo ewagiddwa nnyo abatuuze nga James Kaweesi ng'onagambye nti obwavu buli e Nakasongola buwunya n'okuwunya naye kya gavumenti okusiba ennyanja Kyoga okumala ebbanga eddene mwe baali bajja kasente nakyo kyabakoze bubi nnyo. Mu kulonda kwa bonna okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Gatonnya obuwagizi bwa President Museveni e Nakasongola bwasereba okuva ku bitundu 84 ku 100 bye yafuna mu 2016 ku luno yawanguddeyo n'ebitundu 65 ku 100 ate Robert Kyagulanyi Ssentamu n'afuna ebitundu 33 ku 100. Amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM atwala Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi bwe yasisinkana abakulembeze ba NRM n'abo abakwatira ekibiina bendera okuba tooki mu kalulu akakaggwa yategeeza nti akalulu kaabayambye nnyo okumanya ekiri mu bantu era n'asuubiza nti bingi byakutereezebwa. Banna Rotary aba Rotary International Uganda bawadde gavumenti amagezi yongera amaanyi mu kukwasa amateeka agafuga enkozesa y'enguudo n'ebidduka kikendeeze ku bubenje bw'ebidduka obugwa entakera. Okusaba kukoleddwa chapter president wa Rotary Club ye Nabbingo Sansa Mugenyi mwabadde yeetabye ku mukolo gw'okuggalawo sabbiiti ey'okusomesa bannansi ku bikwata ku nkozesa y'enguudo ng'omusomo gubadde ku Rotam Plaza e Nabbingo omubadde n'okusiiga ebibe bya zebra crossing ku luguudo olwo. Sansa agambye nti ebitundu omuli Nabbingo mu mwaka 2019 gwokka mwafiiramu abantu abasukka mu 26 nga kino nno kyava kubagoba ebidduka obutagoberera amateeka n'obutateeka buggulu mu bumala ku nguudo ezo zimwasanjala. Ssenkulu w'ekitongole ky'ebyenguudo Ellen Kajina ng'akiikiriddwa omukungu John Bosco Sejemba agambye nti obuzibu obusinga okuva ku bubenje mu bubuga ng'obwo be bantu abateeka obutale ku nguudo ababba obupande bw'oku nguudo ne babutunda mu sukurapu n'abagoba b'emmotoka abatagoberera amateeka ga ku nguudo n'ab'ebidduka ebirala. Charles Sebambuulidde nga mwogezi wa poliisi ebidduka mu ggwanga agambye kyetaagisa okuddamu buto okusomesa bannansi ku nkozesa y'ebidduka entuufu n'engeri y'okugobereramu amateeka g'oku nguudo. Ssentebe w'ekyalo Nabbingo Vincent Kigozi Jakakawuwo awadde ekitongole ky'ebyenguudo amagezi kiteekewo amataawo mu bubuga ng'obwo omuyita enguudo mwasanjala awatali ekyo obubenje bwakweyongera. Abantu bafiira wano enkya n'eggulo
badde nsaba kisoboka nga twali hamps enzibula crossing mugijjeewo ddala bwema mutaddewo nga twali hamps naye mugijjeewo kubanga mwongedde buzibu ku buzibu olejja kujja nga asala nga mayi kuzibula crossing naye bano ab'emmotoka ko tebagiraba adduka speedi nga bw'ayagala. Club ya Vipers erinnya ku ntiko ya lijja binywera Uganda Premier League bwerumbye Ondu Parako Omwayo egisinsimuliddeyo golo 3-1. Omupiira guno oguzanyiddwa mu kisaawe kya Greenlight Stadium mu Arua. Goolo za Vipers ziteebeddwa abazanyi Ibrahim Oriti, Paul Muchwerezi ne Siza Manzoki, ate ng'eya Ondu Parako eteebeddwa Living Carbon. Mugiriye KCCA naye wutudde ekitala goolo zibadde nnya ku bwereere mu kisaawe Lugogo ziteebeddwa Peter Magambo ateebyeko Billy Bright Anukani ne Samson Kigozi. Bright Stars erimaganye ne poliisi goolo 2-2 Kavumba. Mbarara City ekubye kyetume 3-1 Kakyeka Mbarara. PPDF nekuba Village Jogo ku bwereere Bombo ate nga URA ekubye Busoga United ku bwereere Bombo. Kakano Vipers ekulembedde liigi n'obubonero 24, Express mukwano gw'abangi yakubiri n'obubonero 22, URA eri mu kyakusatu n'obubonero 21. Poliisi yakuna UPDF yakutaana ate nga KCCA naye erinnye mu kifo eky'omukaaga n'abalala bwe batyo. Ate mpaka za Premier League ebungereza Manchester City yongedde okulaga eryanyi. Kaakano egenze mu mipiira 20 nga tekubwa namu. Era yenywereza ku ntiko ya liigi n'obubonero 62 bwekubye West Ham United goolo zibadde 2-1. Emipiira emirala gikyazannyibwa ate nga mu kiseera kino Leeds United yetunka ne Aston Villa olwo ssaawa 5 Newcastle United babulonde ne Wolves. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Okuvaako e Zimbabwe abasawo bakombye kwebaza eriibwa bwe baganye okubakuba eddagala erigema ekirwadde ki COVID-19 ng'abasinga beekwasa nti tebannakakasa oba eddagala eryo lina abaziyiza eri akawuka ka coronavirus akakyali akapya akaali kakazuulibwa mu mawanga g'obukiikaddyo bwa Afrika. China yawa Zimbabwe eddagala lino eriyitibwa Sinopharm yasooka n'ebawaayo ddoozi emitwalo 20 era n'esuubiza okubongerayo oluvannyuma Zimbabwe ekwate ssente zaayo baguleko ddoozi akadde kamu emitwalo 8. Bwetyo Zimbabwe yamenya likoda nga ly'eggwanga eryasookera ddala okugema abantu ekirwadde kino mu bukiikaddyo bwa Afrika era omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga eryo Constantine Chiwenga yassaawo omubiri gwe ne bamukuba akayiso bannansi bonna balabireko. President Emerson Mnangagwa amangu yatuuka n'okulabula bannansi abanaajeema okubakuba akayiso nti gye bujja okufuna obuweereza bwa gavumenti buli muntu kijjamu kakatako okuba n'ebbaluwa ekakasa nti ddala mugeme COVID-19. Newankubadde guli gutyo naye ate abasawo abakuliddemu eddimu ly'okutaasa obulamu bw'abalala ate be baganye okubagema. Pulezidenti w'ekibiina ekitaba abasawo abajjanjabi e Zimbabwe ayitibwa Enoch Dong agambye nti abasawo abasinga obungi bakyekengera eddagala ly'Abachina eryo era nti kyasaliddwawo nti okugema abasawo tekubeere kwa buwaze buli muntu akikole nga yeesiimidde. Kampuni y'Abachina ekola eddagala eryo ekakasa nti lisobola okuvumula akawuka ka korona ebitundu 79 ku buli 100 wabula tekinakasibwa oba ddala likola ku kawuka ak'omutawaana ennyo akakyali akapya. Zimbabwe yogerwako yakafuna abalwadde ba COVID-19 emitwalo 3.6 naye ekirwadde kibasse nnyo nga kyakatuga abantu abakunukkiriza mu 1500.